Nkuletedde omuyimbi Winnie Nwagi tulabe ku gyenvudde we okutuuka abantu we bamwegombera. Ono ag'obuzali Winnie Nwagi yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 Julayi wa 1989 mu bitundu by'e Namasoba wano mu Kampala. Yazaalibwa omwami Henry Kabiito kw'ossa n'omukyala Sarah Namuddu, wabula ebyembi maama we yamuvaako ng'akyali mu myaka emito olwo ng'asoma ekibiina ekyokuna. Winnie Nwagi obujagujagu bwe buviira ddala mu myaka emito era ne mu kusoma kwe bakadde be baasalawo asomenga nga bw'asula ku ssomero. Okusoma yakutandikira ku St. Agnes Nagalama Primary School ng'amaze ebibiina ebisooka ayolekera ku ddaala erya secondary ku East High School yasomera siniya esooka n'eyokubiri. Olwo ebibiina ebyaddako n'abisomera ku Migadde College ssaako ne Namagabi Senior School erisangibwa e Kayunga. Wabula emisomo gye ku mutendera oguddirira jjajja mu Kigoye Weesinge, kyokka ng'okuva obuto ono yayagalanga nnyo okubeera omusomi w'amawulire, kyokka kino ne kitasoboka. Winnie Nwagi yakolako nga kitunzi wa kampani y'ebyempuliziganya emanyiddwa nga MTN ssaako ne Good African Coffee, era ng'akola nga kitunzi mu kampani zino okumala ebbanga lya myezi 6. Okuyimba yali yatandika dda okukugeegeenya ng'akyali mu biseera by'essomero, yaddamu okukutuukiza ng'akola ng'omuyimbi aliikiriza abalala oba muyite backup vocalist ku bayimbi nga Hajja Aruna Mbiru, Titi Tabel, Evelyn Lagussaako n'abalala. Wabula ezinunula omunaku Katonda nga bw'azitunga ekiro, Coca-Cola yategeka ku mpaka z'okunoonya abalina ebitone naddala mu kuyimba. Era Winnie Nwagi wano teyalutumira mwana, yakwata ekifo kyakubiri mu mpaka zino mu bamu ku bali abalamuzi baazo okwali n'omukulu Benon Mugumbya, ono nga yakulira Swans Avenue. Yamulabamu ekyenjawulo era n'amuyita n'atandika okukakkalabya emirimu. Okuva lwe yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2016 yafulumya oluyimba lwe olumanyiddwa ng'Embeera olwamwanjula mu butongole mu kisaawe ky'okuyimba. Omwaka gwe gumu ogwa 2016 era afulumya oluyimba olumanyiddwa nga Musawo, era okuva olwo ono yafuukira ddala ssessota liri mu ntamu, bw'olitta toolye ate bw'olireka toolye. Olw'ettutumo lye ono aliko kampani ez'enjawulo ezize zimutuukirira okusobola okutumbula ebyamaguzi byazo oba kiyite okuba brand ambassador. Winnie Nwagi awangudde ku awaadi eziwerera ddala, era mu mwaka gwa 2017 Zina Awards bamuwa awaadi ya Best Female Artist of the Year. Hip Hop Music Awards bamuwa awaadi ya Super Diva Stand Out Act. Mu mwaka gwa 2019 erinnya lye lirabikidde ku nkalala nnyingi mu awards ez'enjawulo. Wabula Winnie Nwagi tagenda kwerabirwa olw'ekyafaayo kye yakola ennaku z'omwezi nga 9 Septemba wa 2022. Yakuba ekivuluma wuuno mu kisaawe kya cricket ova Lugogo ekyalimu abantu abateevu nnyo okukira Munyeera. Nange sigenda kwefunugula ng'omunafaalima wagonda. Ebyaleero kanjira mbikomya wano. Nze Jami Radio Uganda abankoomire.